Oli ku radio Buddu eyo muntu wa bulijjo eddakiika ziri 14 ze zaakayita ku ssaawa emu ey'olweggulo nze Ajuma Lunga bulijjo njagala kwebaza olw'okuba ng'osazeewo okuwuliriza ffe mu zonna oli wa kabi nnyo. Tusaasiddeko gwe alina emitawaana n'ebizibu nti ng'olabye nabyo ate gwafunye ebirungi tukuyozayoza nti weebale kubanga obituuseeko. Tuli ffenna mpaka ssaawa zijja kuba 2 ez'ekiro ekibiina kyaffe amazima g'ebyobufuzi tuba tumaze okukiggulawo. Olunaku olwaleero bingi ebitambula naddala mu byobufuzi bye twagala okutunuulira mu ggwanga Uganda. FDC ey'Ekatonga baatudde gye ndowooza nnaku nga 2-3 emabega ne basalawo nti ekibiina bakidissolvinga ekya FDC bakole ekibiina ekirala oba si ekyo batambule n'ekibiina ekirala eky'amaanyi ekikusalawo kugenda kukolebwa naye nga gye biraga ekibiina kyo kijja kubeera dissolved kijja kusaanyizibwa ekya FDC bakole ekibiina ekirala. Aba NRM ndowooza nabo simanyi kiki baliko NRM by the way sinaakugoberera nnyo bakyusiza ba RDC manyi NRM naye engeri gyekolamu oluusi babigatta bibiri obuweereza ne politiking. Kiyinza okuba nga kigenderera mu kunoonya kalulu kano ke tugendamu kiyinza okuba nga kigendera mu buweereza naye ndowooza kyekinene ennyo kati ekiriwo ba RDC babakyusiza abamu babasudde abalala baleesemu abapya abalala bakyusiddwa ne baggyibwa mu bifo ebimu ne bateekebwa mu birala abalala babadde promoted tubadde tuyingira wano mukulu Kizito n'ategeeza nti mukwano gwaffe Katerega Musaazi ate ye yasumuusiddwa from deputy n'ateekebwa ku RDC obujjuvu. Nuupu simanyi kye baliko nnyo eky'amaanyi naye ekyasinze okutubaggula ennyo okuleeta enteekateeka eno twogere ku mulamwa gw'olwaleero gwe sinnaba kubanjulira. General Muhoozi CDF alina tweet ze yakola emabegakaawo nga 2 wiiki ewedde. Tweet esooka yajja addressingira President Museveni n'amugamba nti wakwata mukwano gwange Mawanda n'omuggalira ku byenguzi ate oli mu kwekubisa bifaananyi yayita omubbi asinga naye nga kifaananyi gwataddewo mukoddomi we tabeera mukoddomi we aba mukoddomi we naye ng'ono naye alimu ebigambo personal abyegaana omukulu lwabo Godrick Lwaboga abyegaana nti talirimu kwagala kuvuganya kuba president naye alina ne gurupu ey'abantu abamugoberera bayita Odrek Disciples abo bebaga nti bakipikamu. Ate ejjukira bani abafuzi abasinga obungi wano bwe bazze batukola babaga nti nze nali saagala abantu nze nali sibiriiko abantu bebaŋŋamba ono alina abamuwaga abasuubira nti yali badde ajja ku bukulembeze tho ye ali reluctant agamba nti ebigendererwa byange tebiri mu kwesimbawo naye ate abatunula ennyo munda bagana olutalo lubaluseewo wakati wa General Muhoozi ne mukoddomi we luteeka okuba nga balwolekezawa ntebe eri ey'omukulembeze w'eggwanga. So we twasinzidde okuleeta kusoomoozebwa ki okw'ebyobufuzi bannabyabufuzi kati abakulembeze b'ebyobufuzi kwe balina mu Uganda wano n'obukulembeze bwa President Yoweri Museveni. Kuba President Yoweri Museveni tannaba kubaako kyayogera kakubeerewo okwanukula tweet mutabani we CDF General Muhoozi gye yamuwandikira teyajyanukula yagiignore nga katugambe bwe tutyo oba tannaba kugiddamu naye nga byonna biggwera ku ntebe ye byonna biggwera ateekeddwa okuba nga alina ekyokuddamu ateekeddwa okuba nga alina kyagenda okuddamu oba ateekeddwa okuba nga alina kyaddamu nga tetunnaba kiraba bulabi. Nkulu kitosooka obuze kubatuwuliriza batuwuliriza mbalamusizza n'okwebaza emirimu gye mutuusizaako engalo n'okusaasira bannaffe abafunye ebizibu bitali bimu. Wiiki zino tuziisa abantu bafa nnyo. Ku lunaku lwokutaano twaziika omulangira Kimbugwe emisansala ate abantu bamuziika nnyo musajja yadde musajja mwesimbu nnyo. Ne tuziika ate olunaku lw'eggulo twaziise Kayiira Bulayi ate olwaleero mbadde nva Nkuke tuziise Wire mutabani w'omugenzi n'ateesa embuusi tumuziise olwaleero saa 11. Kale ennaku zino abantu bafa nnyo ate era mu kitundu kyekimera naye wafuddeyo omwero omuntu omulala waliwo n'akabenje akagudde awo baasi ya Gateway ekyazanga n'olwekyo abantu naye bwensi bwetyo bweri abalala bafa abalala bazaalibwa muteekateeka eyo. Bannange n'okwebaza n'abantu abadde abazze okuziika eyo okubanga omukyala eyafiiridda omwana yamuzaala ku musajja yafadda baali bamuyita Sentamu Kawonawo
kati ate yafumbirwa eyo yantondero akajula eyo wansi nebaze n'abantu banyo nebaga nti njaga omusajja yaga nti bwe babanga bawulira programu eyo tibagala kwenyeenya nebagamba naye omukyala yadda mmanyi kubanga kutaka zindala omwa yafiridde omwana naga nti yabaze okuziika ne manyi maje tumwebaze yulutaze wano abantu bonna ne basituka naye n'abanga abadde bwenako ababuulire nti oyo mumanyi nga tebamukkiririzaamu kati yazze n'abantu bangi abamuwerekedde basezaala we bakodomi be baani bonna naye bbawe gwe yafumbirwa kati n'agamba nti n'abaana tebasobola kunyenya leediyo nakumpita wendi tulya porogulamu yamu n'olwekyo nkakasa porogulamu eno tegere ekibiina kyo tikigenda kuleka bantu kyekimu n'olwekyo bye bituzaamu amaanyi mpozi njagala okutegeeza abatuwuliriza omanyi twagamba abantu nze pasono nze nasooka mu kibiina kino twategeeza abantu nti President Museveni yalinga mu 2026 tagenda kukomawo ne tubategeeza nga tutandika wano nga tutandika 2021 mwezi gw'okunaawo gw'okutambula nga ne palamenti yona girayiza ne tubabuulira enteekateeka eziriwo ne tubategeeza nti ekitundu kino ekya Buganda bamaze okukiriminatinga mu byobufuzi baagala bajega batavuganye n'ebiringanga ebyo naye abantu bye tubagamba mujja kubiraba oba mujja kubiwulira n'amaaso gammwe so netujja nga tutambula nga ne bamuzi tebannajja nga kubanga bajja wano mu 2022 ekintu batandika naye okwesobola era ffe twali tumanyi nga basoma ensi etalabika kati bw'otunuulira okwerumaaluma okuliwo kati nga mu FDC nze nagamba bannayuganda nziramu okukinyweza kiti n'olwaleero nze nga Kizito nti nabagamba nti Dr. Kizza Besigye is an indispensable political actor in opposition politics in this country nti ye musajja kwegamba oba indispensable mu Luganda tukiyita ye muntu kwegamba atayinza oba kubuusibwa maaso oba okunyenyezebwa okumujja mu pozisoni ye gyalimu ku byaki ku byobuvuga ebiwakanya gavumenti ebivuganya gavumenti kubanga ekisooka yazimba trust ekyokubiri Besigye bwe yajja mu byobufuzi yali tayagala kwesimba nawo ne babidandisa ali bakateega yabaani bamala kutya ne baga nti yalinga bawagira ate president nabagamba dda nti n'amukenga era n'abuuza nti ani abakumamu omuliro nti Besigye n'amwisolatinga kyekyamuleeta okujja mu byobufuzi so ebyo nabibanyumiza dda so Besigye n'ajja mu byobufuzi kubanga Besigye omuntu ali okumpi n'omuntu otegeera omuntu okusinga abantu bonna kati Besigye yali yamanya President Museveni okusinga abantu bonna kubanga yali National Political Commission ng'amuli wano nga yalungama ebyobufuzi nga ye muntu yali musawo personal doctor kwegamba yasepinga buli kintu kyonna kati oteeka okubanga omanyi ki omuntu omumanyi negenda maaso kyolwa nti ne mu 2020 bamugaa nti kale Besigye tuwe president omukisa ogusembayo n'agamba president aveemu nange enviimu n'aga nti nze bagala tasobola kuvaawo nebakugamba nti muzeeyi awandike nti omulundi gwange ogusembayo kati n'olwekyo nze Besigye simuwagiranga kusimuwaga kalulu naye abamanyi ebyobufuzi Besigye musajja amanyi ebyobufuzi era lwaki ali indispensable kubanga omanyi abantu abakola analysis mu ggwanga lyaffe lino nabagamba nti bwanga ogenda okukola analysis waliwo kye bayita perception ne perspective kati abakola okusondasonda n'okuwanuuza ku byobufuzi ku nsonga zonna bo bawanuuza ensonga nga basinziira ku ngeri yaabwe ne bibaagala ne balowooza naye ne batatunulira abantu bali bigendwa byabwe kati omuntu omuzibu w'amaaso kabe profesa kabaani atamutegeera muntu kusoma muntu kumutegeera kigendwa kye olaba nti abasinga kati bali mu kutaputa ebintu nti bano okusalawo nti basanyewo FDC eggwewo nti basazeewo tibasobola tibakola ki naye tosobola kunuulira muntu kusondasonda kumuwanuuzaako okujjako mumutegedde bigendwa bye kati ekigendo kya Dr. Besigye n'aba FDC n'abandi nasooka ne mbaga nti FDC bagiyina mu ngalo kati ekigendwa kya bintu bisatu byayagadde okukola ki okudinayinga bamunandaala ekisooka bagadde okukakasa ensi okwongera okukakasa ensi nti ekibiina kya FDC ekyenanjalankumbi kiri mu nsawo ya President Museveni ekyo kirimu kusalawo wagirizoloving ekyo kino ekyokubiri bagadde okukakasa nti ekibiina etabi lyanjalankumbi tiddamu okufuna ssente mu gavumenti zibafuna zino ez'omugabo gwebafuna ekimanya biliyoni meka ensonga eyokusatu gye bagadde okukola ate nga bano tebasobola gibuuka basebo ne banyaboka mbabuulire kooti yagenze neddamu neteekamu abantu bano obulamu bwe yazeemu nekakasa nti biri gwa ekyamani waaki
w'ekibiina kati ekitegeeza delegate conference ya Nandala gye yakola ne banne nga siteetidde kubanga sebateeka baga chairman kayita ki secretary general kati chairman w'ekibiina yayita delegate conference kati bano kye bakola ne bayita ono wa Buganda nti Kibuuka nti yayise vaisiwe wa Buganda region nga bamujje mu ddwaliro bamuleetedde ku stretcher nti apange kati ebyo bifu kati n'olwekyo mu bufunze singa ba founder member kubanga olina okwebuuza FDC bwe yatandika era ba founder member bayo ba founder member batandisira ekibiina babeera n'enkizo ne bamutandika company abagitandise baba n'enkizo okusinga bagaseko muki kati bwanga matandika company abantu 100 abantu 8 batande bagatwaga tuzolovinga ekintu ekyo automatically kijja genda kubanga baba kimenyawo kati bogenda n'otunulya ba founder member ba FDC bonna bali katonda ate ne gundi amuliyati ayina nana mafabi naye ayina abala bani kati n'olwekyo naye nga bazanya bya bufuzi kubanga ebyobufuzi bitana bagamba nti omuntu omwe yabuusa abantu era yabuuka akatego ka President Museveni Dr. Kizza Besigye kubanga yasooka okuba eng'ombe n'abagandi basebo ne banyabo ebiina byonna byawambibwa nagaba sebo yabuusa abantu wetu wanakitegera nagaba sebo kubanga owekitiibwa President yaga nti mu 2024 bano bagenda kuba basaanye ebibiina bijja kuba tebiriwo kati Besigye bakalipo kwega yabuusa abantu n'abagandi bannange tufa ebiina byonna byakola ki byawambibwa dda DP Mpambe UPC Mpambe FDC Mpambe na buli kimu abantu baga kyagaki kati buli munatte ebigere okisegedde kati nobeerawo okwekengeregana kwa mirundi emeka ebiri kati kiba kitegeeza nti ebyobufuzi ebyokwekweka okusaanyawo bibiina automatically Besigye yali amaze okubira President Museveni kazanyoke ako gani ngera kusaanyawo ki kyali kikyasoboka kubanga yali amaze okwasa ekyama ntufa kati okugula ne kubeerawo kati essaawa eno ye Besigye ne gurupu ya Bekatonga abamaze okuba Nandala ku ttaka nibo bayagala batakola ki kati ekyo kimwe ekyokubiri ani nanyini kibiina bw'otunulya abantu baze mu delegate conference FDC biba nanyini kibiina binyini va kubona kubanga bana bagenda mu delegate conference kusooka beyajja wano yakunganyaga abantu eri mu nyumba ye aba street tebamanyiddwa byatula luddawa mu delegate conference kati ekibiina ekyebyobufuzi kiba kibiina ky'abantu si ky'abantu kya buyaayi kati bw'ogamba nti bajja omusajja Kibuuka Nandala n'agenda Kenya n'asayiningisa omusajja ali ku kitanda chairman amulese wano mu ngeri y'ekifere n'agenda n'asayiningisa oli n'ajja n'amuleeta ng'ayisa delegate conference yajja kubiza olukiiko oyo Nandala Mafabi bayagala kuzanyira ku bannayuganda lino eggwanga si lirye abayagala kuzanyira ku bannayukibiina kubanga okola ekintu ky'obuyaayi n'ensi ekola ki ng'ekulaba n'olwekyo bannayuganda balina okutandika okuyita abantu abo mu order nti erino eggwanga terigenda kutambulira bayaayi n'abakulembeze bayaayi tosobola kugamba nti chairman etteeka we ligamba nti ayita delegate conference n'okusaka muventinga ne mugenda ne muzanye obukoddo mu kooti kati Besigye ne gurupu ebazanya byabufuzi nga munoonya ate obukulembeze obunene obw'eggwanga ate nga tuli ng'ekizibu ky'ensi yaffe eno bakulembeze bayaayi bakulembeze baffere kati wali mukulembeze get your point nti bw'oba osobola okukola obufere mu kibiina ng'ensi yonna eraba ate olw'eggwanga bwonna olifuna ojja ditunda straight away kyobola nti parliament yafuzi y'abayaayi kati n'olwekyo bannayuganda mulina okuzukuka kubanga ekibiina tikibira kyabakulembeze ekibiina it is a public entity nti kintu kya nsi era ekiweebwa n'esente ki zabeewa omusolo okola ki okukitambuza kati n'olwekyo Nandala Mafabi kazanye bukolomooni ki kakole ki agenda kukubibwa kazanyoke ekisooka bagenda ne batunda ekibiina badde bwe babategeera Besigye ne bamutwala essente n'abagala mulese ssente n'abagala yazikuba ebifaananyi ziva mu Bank of Uganda n'akitegeera n'azikwata ennamba kati ekyo kimanyiddwa eyo debate weeri DP Mao ne bamutwala UPC Mao ne bamutwala naye kiki ekireeta byonna Akena ne bamutwala njagala okubategeeza muliyo politiki tugamba that a government ebambi that a government can be bad when you are not part of it but a government cannot be bad when you are part of it nti government esobola okuba nga mbi nga toli kitundu kyayo nga togirimu naye kasita ogiyingiramu oba ofuuza ekitundu kyayo tesobola kubanga kati Akena Mao ani tasobola kulimbalimba abantu nti yakola endagaano ey'omukago n'owekitiibwa president nti bali mu alliance obwo bw'obukulembeze bwa kiya obanga atambuza amakaago bw'otambuza ku ssente z'eggwanga n'olwekyo abantu nga bwe tulina okuba discardinga endabo katono tolina bw'omatiza abantu nti omusajja oyo mubbi nze kyenva sikolagana naye nomala nogana naye twakkiriziganyizza nja kumuvugangako obuvuzi gyagenda okunyaga oba tokyasobola kukakasa nti obubbi buli oba mubbi yennyini kubanga twakkiriziganya nze muvugako obuvuzi kati kyobula nti abantu ba bulijjo balina okutandika okutegeera nti
nti line gwanga abantu balime ditwalanga kintu kya kuzanyira ku banda Uganda they are abusing the intelligence of Ugandans nti okutegera ku banda Uganda bagala kola bazanyiramu kati abantu abayivu more especially from Moyo gwanga it is our responsibility okugamba abantu no bano batuzanyira ku bwongo bano baleso obubbi tosobola kugamba nti ontulwanisa buli bwanguzi mulwanisa bubbi nga mukola ndagano za wansi wa meza n'endagano gy'okoze nono omukago whatever ozikwesi toziraga banno kati gwe mwesimba otyo. Manyi nalaba gundi ya Trump interview ya Trump bamubuuza nti naye emyaka ena gy'omaze kuba president oba tobadde munabyabufuzi obadde businessman mu real estate kiki osobola okwogera ku bulamu buli bwa businessman wa real estate ne wano obulamu bwa president n'agamba ate eri obeera mu kindagati n'agamba n'akategeera kati nti ensi gye mulaba ejjudde obulimba abantu yagamba nabyabufuzi abo bemuwulira bye boogera si bye bategeeza n'agamba nkizudde luvannyuma nnyo nti olina kwogera birala ng'okola birala. Kyovudde olaba nti ffe ekibiina kino katubagambe tulabaga nti okusomesa ensi etalabika oba basoma ensi etalabika ffe mu kibiina kino ffe bamoyo gwa ggwanga situtunuulira bimuwandiise mu bitabo. We are not focusing on what was written in the books of law or in the policy or whatever. We are focusing on unwritten policies, on unwritten actions to uncover the mechanism of which govern the society. Nti ffe mu kibiina kino situtunuulira biwandiike bye bawandiise bye boogera bakola ki nedda tutunulye bibateogedde naye nga bikola bakola ki nga bye batambulira. That is it. Kati ffe kye kitufuula okusobola okutaputa ebintu nga tuli wansi kubanga twabaga nti ebifuga ensi tibibeera mu maaso g'abantu biba bikweke. Kati omuntu yekka kubeera omutunulizi w'ensonga n'okuwanuuza oteeka okuba nga olina obusobozi okutegeera ebikweke ebitamanyiddwa n'okusoma ebirowoozo byabo abazanya ebintu ebyo okutegeera ebigendwa byabwe. You cannot analyze somebody basing on your wishes and will. But you can analyze somebody basing on the perspective of that particular person. Ngobazo mutegera ebirowoozo bintu basi. Kati onolwekyo ku ludda olwo ekireesa akavuyo nekyo ekireesa akavuyo konna kugula bibiina ebyofiisi kufuuka bya buyaaye ebintu byonna ebikufuuka bya buyaaye kireeteddwa ekintu eki bantu kulemera mu buyinza. Nabagamba wano nti obuyinza bulina principles zayo power amaanyi political power bulina principles zifuga obuyinza bw'ebyobufuzi bulina principle egamba that power conserves itself nti obuyinza bwekugira. Kati obuyinza bwekugira ekyo kimu naye obuyinza bwemala okusalawo nti we are going to be here for some tugenda kwera n'okumala ebbanga eritamanyiddwa. Obuyinza tebusobola kusobozesa ba political actor abalala kuba wamaanyi kuwenkana oba kubuyisa ng'ekiseera tekinnatuuka kubanga the moment it empowers as a political actors to equal it or to surpass it then it means that power will not be there. Kiba kitegeeza nti kasita busobozesa abantu abalala okubutuuka oba n'okubuyisa tugenda kukola ki ate nga bumaze okukkiriza nti bulina okubeerawo. So buyinza bw'ebyofiisi gye bukola buaneebolinga abalala okubusobozesa okukola ki okubeerawo. Obadde oyogera ku appointment wano appointment mu buliyo politiki tuga nti appointment z'ebyobufuzi zikola ebintu bibiri. Muliyo politiki nti ebifo by'ebyobufuzi babagabira ebyobufuzi bikola ebintu wansi w'enjuba. Ekisooka kuyamba abawadde obukulembeze okufuna buwagizi oba kufuna kalulu. Ekyokubiri kuyamba abawadde obukulembeze ogenda okufuga ekyo department ku lulwe. Two roles which nti appointment, the political appointments serves two roles in political process. One, to help the appointee to get elected, or to get elected, or to get support, to gain support from the population. Then the second one is to help those one who have been appointed in those dockets to govern those dockets on behalf of the appointing authority. So ekyo kimu kati obuyinza bumala okwetuuma kati muzeeyi yajja n'ekigambo kye bayita vision. Vision kitegeeza ye muntu afunye okwolesebwa. Kati omuntu wafuna okwolesebwa nga ye okwolesebwa bw'ayinza okusigaza nga ye oba okwolesebwa okayinza okukuseyalingako n'abantu abatono. Onfuna nti bwenfuna ekirowoozo kyange ngenda kukola bwenti nsobola okugamba nti nja kiwaka nsobola okisigaza oba nsobola okugamba nja kiwaka abantu abatono bakitegeere oba nsobola okugamba nti ekirowoozo kino kitegeerebwa abantu bonna wano kiba I remain with my vision, individual vision. Then we say that individual is a certain group of people in the society. Then we can say that this vision can be collectively
owned. No. It can be a collective vision. Yeah. Oyagifuna omu n'agiwaka abantu abatono oba olagyo ensi yonna. Kati ekizibu ffe kye twafuna kiri kimu era ekize kubanga omanyi buli kintu kigenda kyetolera kikomawo. Kati olutalo luli wakati wa Lwaboogo ne General Muhoozi nga polepole luva ku byabufuzi. Kati owekitiibwa president bwe yafuna vision kirabika vision tiyagiseyalinga n'abantu bonna, yagiseyalingako ne group y'abantu batono, naye nga vision yakunyweza power n'ebisobozesa okukola ki okunyweza power. Kati abantu abatono bamala okufuna vision kubanga era tuddamu tugamba nti even a royal cadre or an obedient cadre can become disobedient if he feels that his political advancement has been blocked by you. Nti omugobereza badde awulira obulungi omugobereza omuwulize gy'oli kasita kizuula nti mubuulize bwange bugenda kunnemesa okutambuza nange okuyita mu byobufuzi ogenda mu maaso biroto byange by'ebyobufuzi n'amanya nti gwe enteekateeka ye mulemesa oba emuzibikira akuvaako abatalina buwulize naawe. Kati ekiriwo nti owekitiibwa president ye bwe yajja n'amanya nina vision oba yokutransforming ensi eno oba emyaka ameka oba biki, kati abantu ye yaseyalinga n'abantu batono engeri gy'agenda okukola ekintu ekyo. Kati abantu abatono abategeera engeri y'okukola ekintu ekyo kyo kino kyoga nti nolaba nti region eno bano babafiisiza bano bakoze batyo kati bali tukolagana ne bano tubaviyo tugende wano wabeerawo gurupu y'abantu ebeemanya ekyo vision eyo. Kati naye mu gurupu y'abantu ebeemanya ekyo ekiseera kyetuuka neemanya kati kyekiri kyenabaga nti mu 2026 nani kimanyi president akomawo. Kati bamanya vision bamanya nti kati eno ye limiti ono he has to give way. Kati bw'abalama nga ate ono akyaliwo kati ono yeebuuza ng'ali mu katego tumaze okusanya bali bonna politically tiwali aliwo kati tuliwo ani atwala ani ali better than this one. Kati abantu batandika okwekubaganyako ki ebirowoozo nti ono aga nti anze muwozize ensaanidde ono mukolomyo nti nange wembi kati okiraba kati debate efuuka ya nyumba. Kati mu kufuuka y'ennyumba bannayuganda kyebatannategeera tuba tuli mu katyabaga kubanga lino eggwanga tosobola dikendeeza ga nti abantu bakubaganye ebyobufuzi by'ensi ku bantu basatu bana. Nsobola okubawa ekyokulabirako mu myaka gya 2024 maama Janet yayagala okwesimba kuba MP. President Museveni ekintu kyamutabula nnyonyonyo n'agezaako okwogera nabo ne biremagana naye nakyetamba n'agamba owekitiibwa Kigongo n'agamba bazibogereko ne mutya ne birema naye twali tugenze ekyaddondo president yali atuyise najja naffe n'atubulira n'agamba nange ebintu bintabudde zali ntijjukira zali nnaku z'omwezi 24 Desemba kubanga twakomawo ekiro zinakomawo ne Ssentongo era Christmas twatuuka n'omunyeno ng'obudde bukya yali chairman era sifa Desemba buli naye twakomawo mu mmotoka ye so president n'atubuulira naye kulaba ali stressed n'agamba nange kinaalabika kitya omukyamba budde niba nange abantu bannemesezza bonna family yonna buli muntu yena va kuono maama n'amuganize Katonda yakoze eki yeyaŋŋambye naye sokolabe maama yali agala genda kwesimba Luhamba mu constituency nesijja babuulira kibani abamuteekamu akasunda baasa gyesimbe ebyo ndibyogera olunaku olulala abamupikamu nga bagala gye asobole okubakolera kye baagala. So kati president n'aga nti bannange munyambe naye bwe twatuuka mu meeting Professor Kagonyera nze njukira mondo Kagonyera yaga naga muzeeyi oba bali basazeewo ne maama naye ayina ekise ky'okola ki ayina eddembe okwesimbawo kubanga muki muna Uganda baleke bakole ki ne ngula president atokoze eki neze kinalaba muzeeyi kyali ata by then ngalaba nga banaga nti oba family ye eyagala kuba mukazi we naye mukulembeze na kinaki nene bamulemesa n'akola ki. Kati eyo laba debate ya maama Janet Museveni yali agala okwesimbawo ne president yagireta maaso gaffe tukubaganya ebirowoozo awo twali aho biki kati naye debate efuuse ey'obusika bwa president bannayuganda njagala okubategeeza essaawa eno etuuse owekitiibwa president nanze ngamba bamwoyo gwa ggwanga bonna tugambe president Museveni aveeyo atubuulire ku by'obusika ku by'okukyusa entebe y'obukulembeze tusobola kusirika because tusobola kuleka nsonga y'amaanyi nene y'amaanyi yaggwanga kugirekera abantu nti mukodomi na mukodomiwo nga byokubaganya ku by'obusika ekikwatagana ku biliyoni 5 z'Abannayuganda essaawa etuuse owekitiibwa president Museveni bamwoyo gwa ggwanga tumusabe aveya jayimini wali ategeze Bannayuganda diru anaava ku bukulembeze oba kiki tupaganye ebyobufuzi oba batekako oba batabani bajja oba mukodomi wajja ne Bannayuganda balabagala okuvuganya ku byobufuzi bakoleki bajje ne tisobola ku reducinga bya bufuzi bya ggwanga tugaye nti abantu basatu boogera ku byobufuzi by'ensi nga Bannayuganda bonna basirise nga ate tuli ku this is an inflection moment kamba buli bannange kikitegeeza mu Luganda kitegeeza ekiseera okuva mu nkola emu oba okuva
mu mbeera emu gye mubaddemu okuyingira mu mbeera ki endala kubanga katuva mu mbeera enkadde mu byobufuzi ebyenkola enkadde okuyingira mu byobufuzi ebyaki ebyenkola empya kati ebyobufuzi ebyenkola empya nga majority abasinga ba youth n'ebiringa ng'ebyo eno kyetaaga okukubaganya ebirowoozo mu ngeri erisoba kubanga pulezidenti eggwanga lino lisanga liri mu katyabaga nga lirimu lize mawanga lize muki ate kati nga tuzeeyo okulowooleza mawanga tuzeemu okwetemaatema tuzeemu okukola ki kati n'olwekyo omuntu anadda mu bigere bya pulezidenti Museveni bannayuganda bateeka omukubaganyako ebirowoozo nga balaba nti ye muntu asaanidde siga nti omuntu ajje majenjeeke okusuula eggwanga lyaffe mu ddubi n'olwekyo eno ensonga ereese ekyo ebirese bino okugula ebibiina bannabyabufuzi palamenti beegulanga betunanga baagala bano bakola kivudde kugamba nti abantu nti pulezidenti yali alina gurupu ye naye baba basirika ne bamanya nti katukume obuyinza naye kati obuyinza butuuse kati muzeeyi bamusibidde mu kakunizo kati ndoza ku mukodomi ne mutabani we ani gwempa bano naye nabamuwagira nalina omuwagira olaba olutalo luli mu nnyumba eri kati nti pulezidenti ali mu katyabaga kati bamwego gwange balina omuyamba okumuga tewekitiibwa vaayo jangu wano ekisimbe tubuulire tukubaganye ebirowoozo ku byobufuzi by'ensi yaffe nga sibekwese mu nyumba okumuyamba kubanga kati owekitiibwa president is trapped oli ku radio Buddu y'omuntu wa bulijjo tugenda kumulamu katono nnyo bwe tukomawo njagala tutunuulire kyabulabe kwenkanawa Uganda nga bwefaanana kati singa bannayuganda tebaweebwa mukisa kukubaganya birowoozo ku ani alisikira President Museveni oba agenda okumusikira katujje tutandikira kyabulabe kwenkanawa kirimu bulabe ki katujje tova wampuliriza tukomyewo oli ku radio Buddu y'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 19 zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro tuli mu kibiina kyaffe amazima g'ebyobufuzi tuli ne mukulu kiziro bwe tugende mukuumula mu ngambye nti bwe tukoma otutunuulireku kirimu bulabe ki kyabulabe kwenkanawa singa mu kaseera kano bannayuganda tebaweebwa omukisa kukubaganya birowoozo ku nsonga eno ani agenda okusikira oba alisikira pulezidenti okusooka njagala okutegeeza batuwuliriza tiwali mu Uganda muntu alina buyinza kuwa bannayuganda lukusa kukubaganya birowoozo ku nsonga ya ggwanga lyabwe ngeri gyegenda kufugibwamu n'ebiseera byalo by'omu maaso bannayuganda bennyini bwe balina okuvaayo bakole ki kubanga eno ensonga si abantu batono eno ensonga nnene because ekwata ku bantu ekyo kimu so kyabulabe bw'amaanyi kubanga owekitiibwa President Museveni is trapped ali mukattu kati nze kamala okubabule lwaki abantu tebasoma byafaayo byalimani yatuuka ku level ogamba nti bafulumyanga abantu mu magye omuntu gwe yafulumiza agenda okujja mu meeting amusanga yetimba ejjerero habuzi ono yakomyewo nti ati maama yankomyawo nga bafulumya omuntu mu magye naye oba bamugyeko bukulu agenda okuyita meeting agenda okulaba taliwo nti ate gwakomawo oti nti maama yange akoleki nkomewo nga naagamba ti so n'olwekyo bannayuganda obuvunaanyizibwa bwabwe kwe kuyamba President Museveni because President Museveni is trapped President Museveni ali trapped n'olwekyo bamwoyo gwa ggwanga mumuyina okuvayo okumuyamba okuga nti debate etekebwe mu ddiini we need to talk about our country kati n'olwekyo bamwoyo gwa ggwanga we are arguing you okutegeeza ekitiibwa President alete debate abantu bonna batandika debate twagala okumanya eggwanga lyaffe ligenda luddawa because eggwanga tirisobola kubanga tuli mu nzikiza bagamba muzeeyi tanagamba nti nzija abagamba muzeeyi tova ku mmeeri we bali ate ekitiibwa gye n'omwozije ate disciple of lwabwo gonna baga nti yajja nti ate ono kati batandise okulumbagana owekitiibwa muwoozi nze kambabuulire lwaki ali concerned ekisooka mbagamba nti abakola obukunoonyereza oba bwambega mu ggwanga the final consumer of intelligence information is the president commander in chief naye omuduumizi w'amagye ndoza is the second consumer of intelligence information that is it olwokuba nti muwoozi afuna amawulire bwakugamba kubanga amanyi abantu bamanyi baani ababbi eggwanga bakimanyi leyino abantu bakimanyi aliko bawadde obumbi 10 meka abantu bamanyi ani atunda emwanyi ani akola akimanyi kati muwoozi bwavayo nagati gentleman muwoozi agezako okutaasa famire ye kubanga nzitoba mukodomi wange nojja ne mutandika okuleta amanyanga mu famire yaffe tuleta ettabu abaana bagaana bayinza oga nti omukodomi aze nawamba abazeeyi maama ne taata nani naye abaana bagaana no because eno famire yaffe gwajja mbuzi so the responsibility of kubanga muwoozi alina ebintu bibiri alina okusooka okudifendinga famire ye gwe mukodomi waffe toleeta fujjo kati n'olwekyo bwe bayogera bannayuganda baleme tukibuuse kubanga tulina okubeera nationalistic kati ekyo kimu nekyayogera kiri mu public domain you have a point kuba n'abadde ndowooza ningamba naye gye nomuwoozi abantu tweet eno gye one CDF 2 mutabani wa president 3 musajja mukulu basobola okutonda president ku mmeeza asobola n'okwogera naye nga tafunye na appointment teyeetaaga na appointment okwogera naye waaki yabadde akola public tweet muwoozi kyagezako kukola nze mbagambye kubanga ekituyamba ffe nga basomesa entalabika you see
abantu bayinza okutuulira ku radio wano nga twogera olinaga naye banage bawazajja okutuulira olwaliro mutuulya buulizi naye we prepared ourselves for these things nti tubadde tumanyi oba tweteekateeka okuba nga tusobola okujja okubaganya ebirowoozo ebiwulirwa ensi yonna okwetoola ku bwagagavu bw'enjuba ne baprofesa ne batuula juzi program gye twalimu eyaggwa nali njogera ku incompetence nti there is nothing you can exchange with what with incompetence naye professor Ssentongo Spire exactly betwayogera ku lwokubiri wano byewandiise naye ku XM ku lwokutaano professor kiba kitegeeza nti baprofesa they are following maje n'olwekyo kino ekibiina si kyamuzannyo okitegeera kati n'olwekyo Muhoozi ali mu kwapiringa ensi nti bannange muyinza okuba nti ffenna tulidde wamu kubanga ebintu ebitabuka naye will be blamed naye kati nga ng'omwana omukulu mu family alina okuvaayo kubanga ava ku by'omirimu naye alina okudefendinga the legacy of their family naga gentleman kwe kukola public tweet kubanga basobola n'okudda mu family bonna ne batulamu ne babyoga kati ffenna nti kyembagamba that is what I'm telling you njagala okuyamba ensi eno nga ffe bamwoyo gwa ggwanga twagala okuyamba ensi eno kubanga tutegeera tusobola okuyamba kubanga olaba balaba profesa banenga okulaba kwabo okw'ebintu kufunda naye kati ffe abayigenda mu bibiina ebyensi ezitalabika ebisoma ensi ezitalabika obusobozi tubumanyi kuba tuleeta wali omusajja adambuza nanga nemajimanyi nate njogera n'omusajja wa maanyi mugezi yolanga nti I respect you nali sikurespecting but I respect you omwongo ogulabika bukola so n'olwekyo Muhoozi ali mu kuapiringa eri bannayuganda kati ate ne baddemu ne baga nti loyere mutamiivu oyo munywi wa mwenge talina kyasobola ono yokya talina intellectualism ate naleeta ku kagundi ka TV kagundi kano kodiyo naleeta philosophical nga kotinga Bible ka video nga naye bintu bitaputa nakyo kiralo kirabira that the power play ate nze nabaga nti succession politics is brutal and is bloody nti olutalo lw'obusika lwa butawaana nnyo lwa musaayi lunubula n'olwekyo kati tulina okuyamba Muhoozi nga bw'aleese ekintu kino tugaye please muzeeyi twagala tukuyambe kubanga muzeeyi naye ali muntu kabanayuganda kamabule president naye aba muntu mbawadde ekyokulabirako nti Habyarimana yagobanga omuntu mu magye agenda okumwasanga oli yayamba n'ejjerero amubuuza gwaza oti ate mama yankomyawo agenda ntete mukodomi we yakomyawo omusajja kati n'olwekyo ono tulina okuyamba president naye Muhoozi amaze okubapiringa eri bannayuganda nti gentleman bagamba ababbi ate muzeeyi oli mukwekubya n'ababbi sebabbi noni namwanukula kati bw'omusajja at the second consumer of intelligence information bw'abanga ayogedde ekigambo tosobola kibuusa maaso kubanga ebifa mu ggwanga byonna buli kanyomero Muhoozi kumacabitukira ku mmeeza ye n'olwekyo asobola okuprocessinga n'olwekyo eno ensonga nkulu nnyo kubanga ensonga ekuta kati nabagamba ebintu bibiri munga tutandika wano nti ekigenda okusalawo akaluka 2026 bugenda kuba buli bwanguzi na project zo president atadeo bwezile magana tugenze kati buli bwenguzi bagadde busabane buli muntu buli bwenguzi buveewo nti kubanga buli muntu kuba nsonga kwa tolente bina tubone bali denguzi bonna bizibasabanye kwega wabenga twali agenda kukozesa buli bwanguzi nga kadala kanolu ekyo ffe kati nga bamwoyo gwa ggwanga am appealing to the patriots baveeyo tugaye muzeeyi time is now oyina okutulina okumanya future y'ensi yaffe tolina kugikumanga gwekka oyina otubulya eyo olita tugamba nti constitution let me tell you semateeka mu nsi eyina bannannyiniyo nga bannansubi bannannyini nsi manya balina nsi ng'eri mu nkolo zaabwe bannansi bawandika semateeka nga bagamba gavumenti ne balagira gavumenti byeyina okukola ne byerina okukola naye ensi bwebanga bannansi be balina obuyinza ku nsi yaabwe gavumenti ewandika semateeka nebuulira abantu bye banaafuna ne balina okukola ne batalina kukola ne balina okukola gavumenti okubawa service ebintu bibiri byanjawulo n'olwekyo kyolaba nti semateeka wa 95 yali ayagala ku adressinga ekyo nti bannansi beekodde semateeka owaabwe naye semateeka n'atagala mu 2024 okutuusa mu kiri kye byajjamu naye abanga avudde ng'asese tusopa kuki ng'eringa nga abantu gurupu entolo eyaleeta ebirowoozo byayo naye kyenfunye gavumenti bwe yali ejja mu 86 bannansi si be baagireeta nkulu Kizito Buliiza bulungi kuba you were part of that game oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 12 zokka ze zibulayo okwera essaawa 2 ez'ekiro. I just wanted your attention. Gavumenti eno bwe yali ejja bannansi si be baagireeta mu 86 it was a group of people abaatuula olw'ebigendererwa byabwe olw'ebyali bibaluma lindako katono bye baali balabye ne bajja ne bafuna obuyinza ne batandika okukulembera ensi eno naye oluvannyuma later ne baloota ky'obadde oyogerako nti eggwanga lino liteeka okudda mu bannansi obuyinza tububaddise
tubagambe bakolese mateeka engeri gye banaafugibwamu then later olw'okuba baali bakyalina mentality eri nti wano tewali yatuleeta tuve twereeta ate tukyali wano ne baddamu ekirowoozo kiri ne bakidibaga ekya ssemateeka era kati obuyinza bannansi tebakyabulina absolutely tebakyabulina kuba obuwaayiro bwonna bwali bubawa obuyinza baddamu ne babukyusa kaakati abo bw'oli mu kugamba nti bateeke ku mmeeza y'Abannayuganda ebirowoozo Bannayuganda bakubaganye ebirowoozo ku nsi yaabwe gyeraga nanti kati kabalo kugamba lwaki mbagamba banakisobola bati nga bakyalina mentality eri nti ffe twereeta kanziremu ngamba abantu mu byensi mu Bannayuganda waliwo kye tuyita mu revolutionary politics there is what we call that you can use extra constitutional means to restore order constitution nti oyinza okukozesa abakuba akatali ka ssemateeka n'okomyayo ssemateeka that is what happened in China mugumu ekyo kanti babuli bakikole ki bakitegeere nga philosopher nabbi w'amazima g'ebyobufuzi ekyo kimu ekyokubiri lwaki tulina obbagamba kubanga kati batandise okwapiringa ze tuli they are appealing kubanga otali lutokose mu nnyumba lulemaganye kati bagisigala support bakubye enduulu but they are appealing to us kati bamuyigo nga balina okuvayo baga please nti bwe bakuba enduulu we must also pay attention kyokula nti twali tusobola kwogera kino kubanga twaddeyo enduulu naye enduulu ezze ate enduulu egenda kuleeta akasambatuko kati n'olwekyo tulina okurespondinga kati ono gundi ani waliwo asirikira message nanga nti owekitiibwa Jeno Muhoozi ne President Museveni banjawulo kituufu naye waliwo kye bayita fatanyayo abantu tebafaanagana naye omuntu ayinza okuba nga agenda okukola nga alinga yeefaananyiriza n'oli nkikiriza absolutely nti Muhoozi ayinza okujja nastapi ne Muhoozi n'abantu abali Bannayuganda abalala si Muhoozi yekka ne Bannayuganda abalala bayinza okujja ne bajja buli bwenguzi naye kasitoleeta kiri kye baga nti kasitamuleeta nti katunyweza obuyinza nga mubuzimbidde ku nguzi esaabane buli muntu muba temukyasobola buli bwanguzi kati n'olwekyo twiti za Muhoozi ziri public twali zogeddeko olwaleero is appealing to the public bannange mutuyambe kitokota munda ate kijja bakwatako kati that is why fe bamweko gwatuka the debate erina okujja ate tewali atuwa permission tewali abo Bannayuganda permission Bannayuganda bennyini because they are discussing about the future of this country and the people of this country. Oli ku radio Budwe muntu wa bulijjo itira ku noti 752885 ne noti 785528 zesimu zo itira ku kibuuzo kirowoozo ekibiina kigule radio Budwe